Jene yamanga kalombolombo kange kano nzije mbabuuse nga amazima. Nze ndi mwana wa kuno era nga nzaalibwa kuno era nga nva mu nnyumba ya Ssekimwanyi. Ndi mumalirivu nnyo okufiira ku foreign police kubazeeza ntuma mbuuse nga bantu bange bayirize ebizimba bingi era nga nkubira mu foreign policies ne mu maaso g'abafolowa bange ndi mwetowaze era nga ngonze. Siyinza kweyisaayisa kikungu kuba pulezidenti yabitugaana ndubaleetedde. Nakugamba, never compare our notes with anybody here because we are uncomparable. Tetwesimbikamu batuyita ba infinite class, ever challenged but never equaled. Guess what? Breaking news. Breaking news. Etya. Nabagamba Kamuseveni kana akasajja kano kiyenje buyenje. Naye nga kabatiisa mbukaine mundu kakola kikalwanye mu region yonna ka kitalo nnyo. Naye bagamba oyo kyali oyo mumulaba. Waliwo invisible hand muli emabega. Ne invisible hand eno Museveni yamuvuddemu. Okitegera ekintu kino. Muna Uganda Democratic Republic of Congo. Bukoza amawagali ne bukola amawagali Kagame ne kajja ne kakola statements ezitiisa ne katiisa bamaliriza batya. Bagonze nabagambye ono omumerika yazze atenga kyagala akyetaaga. Kakati gwe muna Uganda Museveni omutiira kyoyo nkugambye tugenda mu protestive vote ba Democrats webegatira ne bannansi ne bajjawo ekizibu nkiddemu protestive vote ba Democrats oba capitalist webagenda okwegatira mu bannansi tujjawo ekizibu munnansi ogenda kukola ki ogenda kanoonya ogenda kalonda ogenda kakuuma Umalo kakuma ogenda kakola ki ogenda kabala. Umalo kabala ogenda kola ki ogenda kakoberera. Senga akabba ogenda kabanja. Ona akabanja wali wagenda okujja akakubanjizeeko. Wali we yagenze mu America eyo n'abanje eddembe lyabwe. N'abaga Museveni ne Kagame bibamazeewo eddembe. Ladies and gentlemen, principal agreement emaze okukola ki? Okusayiningibwa kitegeeza ki? Tekyali kulanga kulala. Era ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa August omwaka gwa 2025 ngamba next month endagaano egenda kuteekebwako omukono. Nabagamba basooka ne bakola provisional agreement. Yanga we kyali mu America basooka ne bakola provisional agreement then basetinga date lubagenda okukola ki final agreement. Kagame ne Museveni ne M23 mane ane nye mu ggwanga lya Congo tekyakola ki tekyali kakati naye obannavaawa nange kiseera kimu ninawe ngenda nentuulawo nengamba ddala ndinki omuntu atunula mu future n'amanyi ekijja. Okitegere ekyo nakugamba policies zino zikola kyekimu buli gye zikola kyekimu kasito oyingire ekintu kye bayita capitalist policy ekola kyekimu. Okitegera nakugamba ba capitalist bano balina interest z'amaanyi nnyo mu East Africa especially Uganda and Congo naye ng'ekizibu ekibaddewo oba stabling block ebaddewo eri bamuyita Museveni. Yali Congo, yali Rwanda, yali Kenya, yali Tanzania. Naye lwaki mu Uganda bano bakyamulinziza? Mu Uganda mulina ekintu kye bayita democratic avenue. Egenda okwalika essaawa yonna yakumukuba. Okitegera obuzibu obadde Congo nti babaddeyo bangi. Bugulupu bubaddeyo bungi. Ate nga jjukira ne Rwanda nayo kennyini ekola ki ebaddeyo mu ggwanga lya Congo. Kakati mu Doha endagaano ya Doha bulijjo gye tulinze. Nga tubala 90 days countdown eza Kagame. Ebikoze eki bamaze ne batuuka ku ndagaano. Endagaano ene jjo okwose jjo nabadde no bakolera video. Naye wabadde waliwo obuzibu obwazzeewo. Lwaki? Democratic Republic of Congo yagambye conditions zizo nazo omuyekera zaasabye tagenda kuzimuwa. Nga yamuwaki amugamba ekintu kimu omuyekera alina okuddayo mu bulamu bwa bulijjo. Bano abayekera abakongo n'agamba bali bakama baabwe tagenda kukola ki? Tagenda kubawa amnesty alina obbakwata abatemeko omutwe. Kakati olw'omukaaga essaawa zaabadde mukaaga ez'emisana ne bagatukuba breaking news nti ekintu kiwedde. Kati simanyi baya basonye bajjako omutwe tugenda kubimanya ng'ennaku z'omwezi 18 terms and conditions ezaakoze ki ezasaliddwa kuba gatokose na mukko abaana bawazalendo ne FDIS bakoze ki balumbyemu abayekerawo ne babakuba. Kati babakuye jukira deployment ya maanyi nnyo bantu basobola kukola kikulwana. Najja ne mbagamba nti radio ne TV ze Uganda ziba siriwaza. Bode ekyagiguzzaawo sikola trade. Wabula Kagame wagenda okuyita ng'afuluma. Abamu nga mugamba ate. Kati waliwo buneno buno budwafu buno obweyo buno.
obuoza military action nonsense ene badde military action naye bannange TikTok wano mulina ekizibu nenna basaba nembagamba never compare our notes with anybody banja bagenda okulekana nenna bagamba wane ekintu kye tukola tukimanyi nnyo sirina kye nalimba someseza njagala okomentinga otugambe shama watusomesa kino nga temunnakirabako Democratic Republic of Congo eteredde mirembe ne Uganda eyo egenda kukyuka mirembe na kugamba Uganda ekyukanga Zambia oba ekyukanga Kenya kubanga America is there ba capitalist na kugamba afuna ekintu kyagala mu ngeri gyakyagalamu lwaki luli badde tebikyuka abadde adiringa n'abakyalibe ate nga babadde mu business not politics wa kujjako mu 7 kakati ffe twagala kujjako mu 7 yensonga lwaki tumutandikidde ku buswa ekonga awedde ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa August omwaka gwa 2025 endagaano egenda kusibwako omukono Democratic Republic of Congo abayekera ejjo etwakomye nga yebagamba muddayo mu bulamu bwa bulijjo teri bateeka maje ate bakulu bamwe tetugenda bawa amnesty teri bya federal okitegera ekintu ekyo kati ndowooza banyiza obusajja buno Kagame ne Museveni ne bugamba to giving it up tuyiye ekiddako tetujja kusobola kulwana Museveni Andrew Mwenda ndowooza waliwo no Uncle Gashu ndowooza mukakasizza finally tubawangudde zo ekiri Nabagamba obutuusi buno bubeera ku propaganda okitegera katika Andrew Mwenda kali kaugana nze bogezi wa M23 kati damo bulira bana Uganda sebe ekituuseewo damo bagulire obagambe nti nga 18 M23 tegenda kuddamu ku existinga egenda kubulawo ngambu yaga egende ate tujja Rwanda abaana ba FDL abahutu n'abatwa bajja Rwanda bajja ababi mugenda kakasako Kagame the majority Rwandans are coming yes the Hutus and the Tutsis are coming and they have to participate fully in the political arena bagenda kukuba akalulu neyo tumegenda kwabika nabagamba nembagamba nti waliwo eyingiza mu Russian police nembagamba Ibrahim Traore is a curse nga basinga mukolaki muwakana lengera kyakoze okirabye electoral commission yagijjeewo nange shama manyi police mukimanyi nange nzirawo ebiseera ebimu nengamba naye okwewaana kaneewaaneko bannange manyi policies Kyagulanyi olina omwana era his excellence Kyagulanyi nsaba security yes mumpe security kuba kati tugenda kuyingira mu Uganda mumpe security Museveni wavaako mu nsindikire ennyonyi private jet egenda okunzija eno spies okunkwatirawo mu bbanga abakongo ne bampamba ne bagamba gwe jangu bere minister of foreign affairs wane Congo manyi capitalist policy eno ebintu byonna benanyinza okubanga sibimanyi naye manyi capitalist policy eno era manyi nti capitalist policy eno egenda kujjako Museveni mu kalulu ekyo nkimanyi oba atya era nga bamukoze Congo naye ebiseera ebisinga bo basooka ne bakwa peaceful avenue eyaba communist ogirabye Ibrahim Traore ajeewo okulonda n'agamba electoral commission egeragera ministry ya internal affairs ministry ya internal affairs ekolaki yekwatagana ne security okitegera ministry ya foreign ya internal affairs ekwatagana ne security internal security police n'amaje biri mweyo ministry kati Ibrahim Traore wabanga agambye electoral commission yeno nabo nonyisente bigere mu ministry ya internal affairs kitegeza ati Burkina Faso egenze military rule complete military rule okitegera egenze kakati ababukina Faso abali bajaguza nabagamba I told you Burkinabes I told you you are building you are grooming the worst dictator but Uganda is not your home temujanga mu Uganda muze kwekweka mwe mwezimbira dictator nga una Uganda bugira Traore nonsense this is the person you want mwana bana Uganda muli basibu ate mukyamukiriza nnyo abamu ngambye abamu mukyamukirira nnyo you don't honor the worst dictator nagenda singa ne Gaddafi bali babagamba Mussolini na Napoleon ba Hitler ono omwana nagenda kusinga ne ba Hitler banne benyini abagurumize two dictators owa Mali yajewa akalulu yakajo yagambye ebisanje emyaka gibere 5 emyaka 5 naye nga yeye simba buli kasera paka walikowa uyu yagambye akaluke wabe Ibrahim Traore agambye bagende wali atenga ino kabira mu 2029 in fact yagambye na 2029 yagambye asubira 2029 wekajo kubererawo ndozo balaba bano kati no wali yakoza atya kakati ngogamba shama byayogera tabitegeera banangi munkwate bulungi nja kunyiga ndekerawo biba somesanze okitegeera ajja kunyiga anyway nsaga munayenga munagala tugenda mu protest vote
ba capitalist bajja mu Uganda. Kiddamu ba capitalist bajja mu Uganda. Tugenda mu